Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjozi nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga sserwandula mpewo asimbye ku ggwanga ery'omu South Africa asindika empewo enkalu okwolekera eggwanga lyaffe ekireeseewo omusana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagirize mu nnyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka. Wabula olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebimu ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira omusana okwakira ddala. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu kitundu ekyo eky'Ekasese, so nga amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja mu New York ne Cairo tusuubirayo omusana okwaka, so nga ate mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 42. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.